mulongo obuzibu obwange bwava kusenga ku mutala. Bwava kola ki? Senga ku mutala. Oli musenze? Nasenga ku mutala Kapeeka. Kapeeka koze eri ewaffe ekibuga. Semuto? Semuto. Mu 2010. Tutandika okubeerawo mu 2011. Twagenda n'enkoko, twagenda n'embuzi, twagenda n'ebintu bingi. N'omwami wo? Mbeera ne maama siri mufumbo. Kakati nga tetulina buzibu ku muntu kuba tuli bapya. Temulina kye mbamanyiiko? Nabo tebalina kye bamanyiiko. Twagenda n'ebbaluwa etwogerako eyeerusi ne tugibawo ne tubeerako ne tulima ne tubaguza enkoko banneyiba ne batuwanga emmere naffe ne tubawa twagenda n'ebijanjalo bingi ne kasooli nga tetulina njala. Ne tulima emmere ne tulima ne tubeerawo nga tetulina buzibu. Kati ne tugulanga amabidde ne tuyiisa omubisi ne tubaguza. Kaakati neyiba yayina embuzi nga zibeera wakaawe. Kati n'azisengula n'azizza eri gye tubeera wansi ku kibira gye twagula. Kati obuzibu bwavaawo. Bwe yaleeta embuzi twalinawo muwogo muyitirivu nga tutunda muwogo, tutunda ebijanjaalo, obumonde nga ebyo ebitubeezaawo n'ebisolo. Kaakati bwe yayitangawo ng'atemawo emiti. Bwe yayitangawo ng'atemawo emiti. Kati yali ayitawo babeerawo maama we n'omulenzi myaka nga 4. Ne mugamba jangu tukuwa emiti gya muwogo oba gy'oyagala. Muwogo awutta. Oba oyagala miti tuyina jangu tukuwe. Twaliwo nze ne maama n'omwana wa mwannyina. Omwana n'agamba myaka 4 n'agamba Nantongo Grace n'anvuma ebigambo ebinene mazi munankola kikati kangenda mutemere ddala. N'agenda n'atema ebikolo 108 n'engenda ewa chairman. Chairman ne mugamba jangu. Najja ne mugamba mpe ebbaluwa ngende ku poliisi kuba guno omusango si gwero si gwa butemwa omuntu okunnumba okumugambako muwe emiti n'angamba fuluma nkuteme n'anvuma bino na bino. N'agamba oli musenze. Linda maama we ali Kampala bw'anajja kibinnyo musango omwana we ku poliisi. Konze kale bw'anajja ngenda mwogeraganya akusasule. Konze kale. Ne muga naye guno si gwero si gwa butemu wandimpadde ebbaluwa nti nze ngenda bikwata bulungi. Kibinnyo omwana we togenda kusenguka bw'anaamusanga mu kkomera kijja muyisa bubi. Konze kale nga neewuubayo nga bamukubira ng'agamba ajja mu purosesi eyo ne bagenda ku poliisi ne bawaayo enguzi. Ngende kugenda ku poliisi nga saayidi we waffe Kapeeka ngamba muwogo genda omulye. Ne mugamba jyawo kwate essaamu yatemye emmere ya muwogo genda omusima omulye. Nga baŋŋamba ng'omukazi bwe yajja nga mugakiamaani omukazi nga tomuleeta mu nnimiro yange waŋŋambye omuleeta. Ngamba ngenda muleeta. Nga ngendayo bwe nagendayo nga mbuzaabuza omukazi chairman we yajja n'omukyala ng'agamba nti awo wange nze nasaayo ekkubo lyange lya mmotoka awo wange. Konze ng'ate tuyina n'ebituuti wano si waweze nagula wano nga tekuli kkubo kuno kutaka banguza tekuli kkubo lya muntu. Kati nga ngamba ekkubo lyange lya mmotoka konze nze banguza tekuli kkubo. Ku poliisi bangobye banga emmere yayo genda ojje kuba yabatemedde dda. Ngamba genda kwero 3 ajja kujja mukwate yakola ku byettaka nga ngendayo kwero 3. Mugamba nga ngamba sina mafuta nga muwe emitwalo 4 nga ngamba enkyanzijja. Kale bwe yajja nga bajja chairman we Ziramba, chairman we Kapeeka, chairman we Bulega ne chairman we Sifiri ne kansala Lukowe nga bajja. Oli ku Star TV program kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange tugende mu maaso. Bwe bajja mu nnimiro nga bagamba kituufu mukazi gwe akayinja kaakana emabega waakana akayinja gy'oba otema ekkubo lyo sasula emmere ya munno. Omukazi oyo yali musomesa emaganjo nga yeewandiikira nti nze ng'erinnya lye nanti toyagala kwogera manya saagala ng'alyogera nti nze gundi nzikiriza okusasula emmere ya Nantongo Grace lwa mutabani wange ogitema. Konzi baŋŋamba oyagala mmeka? Baŋŋamba buli kikolo kya mutwalo kuba yali ekanamba kamu 8 nga mumpeyo wiiki 3 ngenda kuwaako 45 nga yennyini akyewandiikira ekipapula nga bonna bakisaako omukono. Baali olwo bakateme waffe omuntu bawooyo omukyala nga bamutemedde mu tawuni lwa bulogo misana. Kakati nga mugamba nti chairman nze we banvumye temumpa ssente yadde 10
obulono omwana mumugatte kubali abatemye bawoono bonna babasiba omulundi gutya kubanga era ajja kukoma wanteme weyatemedde emmere etayogere naye nzi wakiyite mumpa yadde olwaka naye bamugatte kubali nja kuba seefu ng'ali munda bagamba kakuwa ssente kati wayitawo butisatu ampeeka 45 wali wabulayo ennaku nga 4 omutabani ansanga mu nnimiro kanantongo gwesimatsi tetugenda kuwa yadde olwaka konze nga nkusiba mujja zimpa tetujja zikuwa nga ngoba n'ebiso nga nkuba enduulu nga bajja bantaasa nga mmeggwa ebigaabi nga gangenda kukutemera nga ngoba nga ngenda ku poliisi nga nzigulawo omusango bandaba nga ngenda nga babakubira nga mugamba omusango guwedde mujja tugende mumukwate nga abajulizi banga oba tobalina tetugenda kukola statement genda omale baleeta nga mbaleeta nga batukola statement nga mbaga kati tugende tumukwate genda omale okulabira ddala oba gyali nga oba mukubidde ng'alinnya Kampala kati we nagenda nga yagenze bwe yakomawo era nembakubira nembawo entambula ne bajja ne bamukwata ne mutwala mu kkooti Ssemuto rimanda eba ya wiiki sezi bamuwa rimanda ya wiiki etya mulamuzi n'akusala naga sagala manya kale gwe emitwalo 3 giwaayo oba emyezi 8 ekkooti ngego bwe yagwa nga ngenda mu kyema mga omulamuzi ensalayo njiwulidde emitwalo 3 temugampadde n'emyezi 8 togimusibye byebiki omulamuzi teyanyega sente tebazikuwa kali kamu 8 yamuyita omukazi kwono namuga lwaki kamu 8 kono temwakamuwa aganya ati nanti emmere yagyebalira nga nina n'ebifaananyi bya muwogo ngati kulinga akamu 8 tebakampadde nagana 3 ag'okutemula tebagampadde nga biggweraawo agenda waabe waba wenteeka ssente era bwe kyali nga mbikomyawo lwali tuli awo nga tutumira ti awo sijja kulekawo yadde enkoko etakula bonna nja kubatta mbwe yagenda okukyogera ng'ate olwedda amagini gazedda nga tugejjanjaba mukyama nga twejjanja nga tusirika kakati nga bwe bagakwata nga ffe twabadde tugenda mukubo n'atusisinkana kati olwaddamu nga bakwata amulanga gagamba embwa yo yali yegadanga nezaffaawo kati neebuula n'agamba mwe mwatta embwa yange gyagala n'agamba eyatta embwa yange maganjo n'eggumba lyewe yafiira terirabikanga tubeerawo ne twejjanjaba ekiri ewakiso wano ekyolwairo kisa kinegulajjanjaba amagini mulongo kakati ekyewakiso sikirabangako 2015 mama yali alambizako gyetumula bwati n'agwa kamunguluze n'amukuba nekubira musawo wange n'amujjanjaba bwe yamujjanjaba ate nnyondo eri gy'osoma netandika omukoona mutwe nemukoona era n'amujjanjaba n'awona kati nze amagulu nga gannuma nange nejjanjaba mukyama nga mpona mbagamba ensonga ki obulwadde lwaki tebuwona abangamba omukazi nga mbagamba mukazi annanga ki ti omukazi yali yalogawo akulanga ggulawo gwani amuliraana myaka gwa 2015 ng'asengula embuzi ziwera 10 nga zitwala eri nga zitulira neŋŋamba gyabutemu saayambibwa ate ogw'embuzi gwe bananyamba nga nzireka nga ngula sengenge nga musiba ng'ebikondo abikuula byonna omwana we nga ŋŋenda kyeyamaani bwe balya nooli nga mpita defense oli nazaala we ng'agamba nze nja musiba ono muko mu bisimbe nga tibwaddamu obikuula nze nkennyini ŋŋenda mwetwalira ku poliisi nga tubisiba nga naye nga bamusalaasala kati ng'atuteekako 2 eddogo n'embuzi nga ziri emmere zonna 10 zibeera muli nakati gyeziri yagaana okusiba ekikomera ate mugagga akati nga twejjanjaba nga tusirika kati 2016 nejjanjaba nze ne maama n'akaana ka mwanyina bwenalaba akaana ka mwanyina sikyakosola nenkazaayo ewaabwe netusigala waabo akati nenejjanjaba maama n'alwala mu myaka kati ye 2 nga mulwadde naye nze emabega yonna nga lulumanzi bw'alya emmere wano ng'emutuuka kasita okulya kutuuka nga kasikonda ng'alya ng'asesema nemujjanjaba nembaga atyo kintu muzimu baguteeka ku malaalo nemujjanjaba abalala bagulaba abalala tebagulaba kati nze 2015 nampeereza olumbe lw'enkoko twalina enkoko aga eŋŋanda twasanga zonna zitunula butunuzi tewali eyimirira zonna neziwa banneiba mikwano gyaffe ne bazirya nga temulimu musaayi neeki agasinga tewabadde nazo singa oli mukalu ayina embwa alya n'embwa nekapa mu sowaani eki nampeereza embwa nezirya enkoko zonna nezirya embuzi
ne zirya ne ipusaamu ne nga siina gye nja muwaabira ne muleka kaakati 2010 Uyendamu katono mama Ipsam. Star FM ye radio gy'owuliriza songa Star TV ye TV kwoli. Tugende mu maaso tumalirize. kakati omwaka gwa 2016 ne wabaawo abapangisa ne bapangisa n'abakwatagana nabo ne banziba amanda ne mbawaabira bwe nabawaabira n'abaga temukawa ssente mugende muziwe sayidi kakati ne ntwala n'abajuliza bange bo ne gubasinga kati awo nampeerezaawo nabaana yali anvaamu ng'olubuto oluntujjanga amasira nengera mu sikaani nakasike ne bankebera nga siina kirwadde n'eki ne bagamba sikaani yali eraba bulungi ne mugamba musawo ekyo kinagamba amazzi weetaaga kufuka nangamba ekyo ako kawaguyo nabaana naye nga lunuma nnyo bwe nalaba mu kizungu teri nenzirayo mu byekiganda ne banzijanjaba nempona kakati 2010 ogwo omwaka oguwedde mu omwezi gwa 11 sawa zaali 5 za kiro omukazi n'ayita abeeno bwe yayita mama yali muddira awulira ngule nga nze ndi ku rediyo mu kisenge ku kulayimu ebbaluwa ebeerako ekiro yamawejje ekintu nekinkwata wano nekinkwata na wano bwewati nekinyiikira ku mufaliso nga sikyalina manyi simanyi engeri gye nawonamu simanyi era sibimanya nekinyiika kati bwe kyavaako omutwe negunuma nnyo nga tuteekako kiwero guno omusuwa ne gugwamu naguno ne gugwamu nga sikyasobola kuyimirira nga bankwatirira neŋŋenda ne banzijanjaba ne bangaleeta embuzi leeta enkoko n'olubugo ne mbitwala ne banzijanjaba ne bankwatako wano omusambwa nokugamba baatugaa tukutte tuli 10 baatuwenyiwa 7 n'embuzi ne banga ffe tukukyayisa buli omu ate nga kyantuukako nali nva ku sayidi n'abubakali bakazi ne banjiikira mu takisi 5 ne banvuma n'omusajja waako nga byebeŋŋamba nga byantuukako nebanga nga titubadde tugenda kukozesa tukutte ne binkuwa naye nga yadde bakutte feera abalala bajja kukuta mukama waffe yatugaana okwogera ne banzijanjaba ne mbaga ebintu binyonka amabeere n'enviiri zimbaako bwe ziti kisooka kunnuma muno nekikka muno n'amagulu ne banzijanjaba nerasifuna njawulo neŋŋenda ku mulala naŋŋamba ndeeta ebintu buzibu kibolina kati tumalirize obulwadde bunuma mulongo ekintu kinkozesa sikyalina ssente era ne we nasuze wano kyanyonse kati mugwoguna kyajjanga wano nga kigamba tuba tuba tuntwala nga kigamba nga nange nkiwulira nga naali mu ddiira awulira yadde mba mu kisenge kati sikyebaka tulo twambula bulwadde bunuma kinkozesa enviiri zinvaako omutwe gunuma nnyo wano n'olubuto ne lunuma ne kikka muno ne kinyonka n'amabeere ne maama naye mujjanjaba buli lwali emmere ng'emutuga yakoze mujjanjabye nnyo nange nejjanjabye nnyo buli kimu nga nkiwaayo kati sikyalina nkoko nente nazitunda n'embuzi byonna byaggwawo ate kiri kyoli sooka omuleeta oyo naye mpulire Bravo, wano mute naganya amajini okuddamu okuntawanya wano batoli jini era awo ate osirike byonna biganye nedda kyonna kyekiri sooka osirike mala okola ebirala olyoka ombuulire gwani ogenda ngodda webale nnyo mbadde nkubuuza musobola okusenguka waawo olowooze ndi mwana munaku osigenda kuzungira wambadde ngoba kufuna kyapa kya wano ettaka liriko ebyapa nga birina sisobola kusenguka mulongo anti obuzibu bwe buno omuntu bwe mubiisana nga we muli mweriraanye
ng'etteeka omwayina okufa. Olowooza ani agenda okujjanjaba leero akuddemu n'enkya akuddemu ne luli. Kuba nze mulongo sigenda kujjanjaba leero ne musomo oguddako okomewo ng'era oli mulwadde. Abantu abeeroga nga beeriraanye eddogo lituuka mangu ew'omuntu ne bw'onaaba mulamu n'akulaba ng'ogezzegezeemu kubanga w'oyita waakulaba waakola kiringa mu abagenda okutunda n'ogamba nti nkola ennaku 3 n'enziramu n'enzirayo okubeera obubi kubanga oyo atakwagala kutunda ezo ennaku 3 akukoze eki butereevu. N'ekyo gano nkuwagaabuwa okwejjanjaba kijja kuba kyangu n'olumba okuddira kijja kuba kyangu era bijja kubeera mu nkayana bwe zityo paka lwe muli omu lwalitta munne. N'olwekyo nze mbiraba nze amagezi ge naalikuwadde kujjanjaba kutunda kibanja kugenda walala n'otandika obulamu obupya mbadde muli basenze gye mwava tewaali bantu era naawe omuvaawo ne mweyongera gye mulaze.